Yes, yes, Bana Uganda. I greet you all in mighty name of Jesus Christ. Praise the living God. Praise God so much. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all, my people. God bless you. God give you what you need in your life. My fan, thank you so much. Thank you so much for following me. Thank you. God bless you. God give you what you need in your life. Thank you. More blessing follow everyone. More blessing. God give you what you need in this year. Thank you for loving me. Even me, I love you too, my people. I love you. Me, I love everyone. Thank you so much. Bana Uganda. Laba ko kumwagala wange. Abakomre. Omwagala wange omubodo bagamba atya. Ono kyagu. Bumbi. Ogamba otya baba. Oli mulungi sirungi. Mukama kumeko gwe. Izali mulungi. Sina tabo. Izali mulungi baba. Webale. Bana Uganda. Omanyi ize nakubiri tayogera lina chanyo ya api. Yes. Siya kuyogera. Last time I make my video, I'm saying Bana Uganda, for us Uganda, Baganda. If you don't put Baganda down, then you talk to Baganda, you people. You will see what is coming. Yeah, ono taina amani mukamwa. Ono mapengo, which isali mapengo taina misa. Obuma is a mapengo. Omanya ani mapita mapengo. Owede. Mapengo aina moyo yeti jude. Alabako. I already told you sing for us mapengo. We don't know anything. Uncle Palo. Muko Palacio. I call you Muko because of Chameleon. A team. Those are for us. A jolly. Hey, Uncle Palo, wabale nyo mukama kumekogwe. Okambotia Uncle Palaso. Soka ulimulunyi sirunji. Kama yongere ko mukisa. Ulimuchaja. Bana Uganda. Abakazi. Bazale kwa abana balenzi. Aya. Abana balenzi bakuma waka. Abana balenzi walunji. Olabako wakaya wakaguni. Mayanya, muzei mayanya. Anasumbwako. Makao muyeka kubaganda. Abantu batya. Internet alishui kwi. Bulunaku. Internet shui bulutanye. In respect and discipline. Discipline or respect. Muzee mayanya. Webale nyotata kuzala kwa abana. Kama yongere ko mukisa. Obere paka papa. Abana wa abana. Sengasi maka ono. If it is another house. Like for my omwaga, some people help. Senga ono mwana wa noob. Aluma ko ono makaya kimere. Sawa zino. Amaze yona mujebali mu Somalia bagena bileta ko. Amalema yona jebali mu maga. Bagena bileta ko amalema yona. Nitia gati. Nitanga wule Bobby. Sawa zino disciplina chui wule hani. Bulumuta yogera pola. Bamanyi. Ate Uncle Palacio. Omona lina magezi. Luasi Palacio alumako chimeke. Waka. Oyagala lumewa. Palacio omuchaja mulunyi muchaja mugeze. Omwasi omwana bakulare mama ne tata. Those one who grow with the mother and father. Bananga bana balunji. Abana ono bafe bagola ne mama ne single mother yeka. Taina respect. Palacio sisobola kulwana ko. Kulubiri ya kabaka, kumaso ya kabaka. Palacio sisobola kulwana ko on the road. No. Palacio kola mulunye webale nyo webale dala twala ko lutolo waka.
That is good. Go and fight with somebody at his own home. Let them, all of them, they are the same home. They are in the barrack. Oyagala alwanewa. Palaso alwana mo barrack. That is a barrack. Ono simaka. Ono barrack. Abantu bameka baweba ke kumaka ono. Barrack ya fangon. That is the thing you call lutoru. Siso bara ko luana ko mukubu yachi. Luana mu barrack ono muchaja. Ate anko palo amanyi sawa ya kuluma barrack reattachment forcement fighting. Ha sawa ya kuzala abandali kuzala sawa ya jigi ule bom tak tak teo tak tung tang palo palacho abara wagulu ate mva yona nembis ne oh baba Toti ya danger oh my god Peter danger Ule Franco majinya ya Franco bana Uganda papa Museveni mweko palaso mayinja teka ko mayinja wano ku palaso twala palaso mu Somalia alwane Somalia ba Congo amanyi shawa ya dita shawa ya kulwana ko barak amana gena ko yamba ko gwe amanyi sawa ya kulwana kuluma ko barak dita mweko mayinja ate sente ya pension teka ko payroll mweko palaso payroll ali anono chimeke asumba kwa abantu aluma ko bajo olaba ko sazia bajo asirise aluma ko wa bulu sindi yona asirika iyi go hani mu Uganda who are you olina misai gwe to danga mu kusumba kwa abantu bana Uganda uja ulede ono mama ya mama fina mama ya Baganda si ya Uganda si yange kwagala nyo mama ate yogera mazima mama uli mukazi mukulu uli mukazi nestiwa ku Baganda mama omutakola ko sipi yogera ko gesebiye if somebody done something wrong mama talk the bad thing somebody done ate wolwa abantu bavuma mama finda tovuma ko mama finda to yogere ko sembi mama bakoze ko yeka tovuma ko omuntu sisirunje mama igwe omanye sibiyo omutakola ko sibi oteka ko sende bajejeko oteka ko sende sente yo yako ya to remove people who done something wrong mama last time palaso alwana neo na alien skin palaso akuba ko alien skin tata izakawa kwa amazi I cry because that time I cry wala kaka tunambula I cry said palaso not like that to beat someone I've been cry seriously oteka ko sende million mega muchibulu ya palaso ate sawa zino ochenyinga yachi mama yogera mazima be like no muganda wafe full finger kurika mwaka mukwana ono TikTok batige batoke iza kwagala ola wako full finger ona yogera ko chintu nge full finger taina curtain full finger taina mukwa full finger taina side oba bajeko full finger mu TV bateka ko mulimu chi full finger sobola kokola ko rang speaker one mukazi taina side taina beti ayogera mazima bachibi kuchibi that ya full finger ne sister Junior kama kongera ko mukazi abantu babiri ono mu Buganda walai tuna olawa ko full finger ne sister Junior. Those are the people cannot even manage to kill anyone. You could not even talk bad thing about someone. Those two people, they are listening. Bagenabi. Mukama kongera ko mukisa bere boto paka to bere musaid. To votinga chia glanyi ko red votinga ono muganda wa bana ba Uganda balagajjalibwa. Era embere batambulirako. Sola kugireka
tukwatibwako nnyo era yensonga lwaki twagamba tugenda kwewaayo okulaba nti tubayambako si gwe tunaba tusoose okujja mu mbeera yalimu mukimanyi bulungi fe abali ne bannaffe abataliiwo waliwo bannaffe abalala abaali mu mbeera nga ey'amaanyi mu Rwanda nalozanga babi n'okusingawo naye mu kwewaayo ne mu kugamba nti abantu bano balina kye bagatta okubeerawo kw'eggwanga lino walina okubeerawo okwewaayo okw'enjawulo okulaba nti bajjira mu mbeera gye balimu twali n'omu agyegomba ensonga lwaki twagamba nti tulina okwewaayo okuyamba abaana abalina ebitone abaalagajjalirwa ne bakola bye baagala ebibanyumira ekiseera kyatuuka tukubagamba nti ebibanyumira tebinyuma naye beetaaga okwogera era okugamba nti tujja bayambako kitwagamba nti tujja kukola omukolo gw'okubayamba twagamba tugenda kubeerawo okwewaayo bagenda kubeerawo okwefiisa okubawa obudde okulaba nti tubayambako si kyangu nnyo waliwo abavaayo ate be baddayo mbeera ebyo kakati nakyo tugenda kuwaayo obudde bwaffe kubanga tubaagala abavubuka bato bangi balina kye bagatta mu ggwanga lino ndowooza nti kye bakola tebiwooma beetaaga okuyambibwa so si kuvumirirwa kyokka okubavumirira bye bakoze kituufu naye obavumirira n'obaleka bulesi bagende oba tobayambe kale naye mukulu masayansi olowooza kyogezaako okuwalampa n'akisobola musajja okyayina omulimu munene nnyo kubanga naawe kennyini olemeddwa okutegeera n'okumanya nti omuntu yenna asobola okukyuka n'ava mu byayita ne yeekolera fyuca ye kati gwe kikusumbuwa obwongo bwo bwagetinga sitaaka nti olowooza nti engeri y'okulwanyisaamu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kwe kumulabira mu kifaananyi kye yalimu emabega naye njagala nkutegeeze nti omuntu asobola okutransforminga n'ava mu mbeera ez'ekivubuka n'akyuka n'afuuka omuntu eyeegombebwa buli muntu omuntu oyo aba mugezi nnyo n'okusinga ggwe eyagenda n'osoma ebitabo bingi naye ng'obikozesa kubba na kukumpanya ebyabanaku oyogedde mbu simanya muyina be mwakyusa ne mubajjayo naye ate bagezaako okuddayo mukulu masayansi ani gwe wakyusa gwogezaako okwogerako mu myaka 2 gy'omaze mu palamenti wali oleeseeyo etteeka erirambika n'erikugira abaana okwonooneka wali olikoze wali olitebolinzeeko oba obitegedde kati nga bamaze okukugoba ku bwaloopu ne ku bwa kamishona nti abavubuka abo baali basigalira yeggwe olowooza gavumenti gy'oweereza eyannakyemalira era gy'owolereza olowooza basiru tebakiraba nti generation eriddawo eyonooneka ate ng'eyonooneka kagenderere nga be bakikola basobole okusaanyaawo Uganda ey'enkya naye nze nsaasira n'abantu ababeera awo nga masayansi ayogera ne mumukubira mu ngalo ddala abantu mmwe mwagenda ku ssomero ne musoma kubanga ekintu kye mulabirako ddala ne mulaba nti omusajja byayogera ali mu kwekaza na kwekangabiriza ekimuluma kulowooza nti Kyagulanyi kyali ye n'akabinja ke be baali balina okukibeera naye abo abantu b'obuzaabuza bo tebalina mulamwa kubanga baasalawo bakkiriza obabuzeebuze naye abantu abategeera toyina gw'ogenda kubuzaabuza ekirala kye njagala okukutegeeza nti
abantu boogezaako okwogerako mbu simanya mubabudaabuda simanya mukola ki. Alien Skin tali mu abo b'obudaabuda wabula oyagala kumukozesa kulwanira ntalo na kuyisaawo bibyo ng'era bw'ozza obuzaabuza bannayuganda ebbanga lyonna ng'obalaga mbu olwanyisa gavumenti naye ng'oli ku bibyo weenoonyeza bibyo. Era gye kinaggwera ogenda kuwunzika ovuddeyo mu lwatu oweereze nakyemalira nga Mao kye yakola. Ate bano ba Alien Skin boogezaako okulaga mbu simanya obakozesa ate nga nabo basudde. So n'olw'ensonga ezo muzeeyi bitaano wandibadde okola byonna by'okola ne weesonyiwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba togenda kumusobola. Ate si gwe osoose naye temuyiga. Bangi bagezezaako mulwanyisa naye tebamazeeko. Okujja kwe kwatuzibula amaaso, okujja kwe kwatubuusa, okujja kwe mu myaka 4 n'ekitundu gy'amaze mu by'obukulembeze kusingira ddala gwe emyaka 2 gy'omaze mu bukulembeze. Ekisookera ddala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu emyaka 2 plus abadde mufumbo ng'ayina amaka agayimiridde, ayina amaka ageeyagaza, ayina amaka ageegombesa. Mu myaka 2 okoleddemu ebikolobero biyitirivu si mu maka ago mwokka wabula ne ku bannayuganda. Ekyokubiri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yajja mu bukulembeze teyajja kunoonya ssente. Obugagga bw'ayina yabwekolera n'antuuyo ze. Mu myaka 2 gy'omaze mu bukulembeze obugagga bw'oyina obujje mu gavumenti ya Museveni mu kuwuddiisa abantu. Ekyokusatu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akubirizza abavubuka okuwasa obuyonjo, okwekuuma n'okukuuma abakyala be bawasizza. Gwe mu myaka 2 oyagaliddemu baka abasajja, omenyeddemu obufumbo bw'abantu bangi, ate era osaasaanyizza n'ebirwadde bingi. Ekisemberayo ddala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu myaka 4 n'ekitundu gy'amaze mu bukulembeze asomesezza omugigi oguliddawo ogugenda otaking over gusobole okutwala ensi yaffe maaso gwe kyakulema mu myaka 2 gy'omaze mu bukulembeze. N'olw'ensonga eyo toyina moral authority kuwalampa Kyagulanyi kubanga akukubisa kagga. Obulamu bwe ng'omuntu ku myaka gy'ayina naawe gy'oyina okujjako ng'abakugoberera ndiga tebategeera era be bagenda okusigala nga bakugoberera kubanga ogenda kubabuza. N'olw'ensonga eyo njagala kuwunzika nga nkugamba byonna ogenda kubyogera naye essaawa y'okkunama gyeri era ojja kuswala nga byonna byogoba mbu okulwanyisa Kyagulanyi mbu mwenna mu bifiirwe nga toyina kyofunyeemu. Long live His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, weebale kujja mu bya bukulembeze bwa Uganda. Katonda akutukuumire.